sente ndiriwo Kamaala aye nomuga nti mpako sente ndiriwo Kamaala agati edange dido nedolidoli kakati bagiranze wata akamasiki yokwogerereko yogerera kazindalo mukwano wanjitata badde muli eyo netufuna abagenyi etata abagenyi bategeezezza nti bagenyi basinga etata kibuuzo kiga nti abagenyi abo mubamanyi abagenyi abo sibamanyi tobamanyi wabula manyiko tata muntu omu olinawo omu gwosinga okumanyi engalo z'olulimi engalo ez'amaanyi tebaatira mu gyemuli senga ntwala mpola ekitegeeza abaana bonna balina muntu omu gwe bawerekeddeko bwekiri taata olira engalo ennyingi kakati sijja kulwisaawo nja kuyisa mbwamu muwekanzi wasalayiwe akola atya ddala agisika busisi n'amuuka era ntetenkanye ng'omulugwala kubanga leesu weweeka omwana bwemalanga esira ekiwempe kale mukulu akati kkiriza senga bamuwa omudigido ogendemu abo abangi wajjemu omulenzi we gwe bawerekedde jakusaba mwenna mutereze simayiro ne mudu tuli live ku Spark TV selekita
ye mukulu mwana mulenzi oyo muleke atuule kubanga nina kyengoba njagala akadde ndi Live Spark TV sikulwanga bagenda mu bulango omwana wange obuwala tannajja akati gwe senga nsaba wandagale wansi tukuwa akazinda byalo tubuulire omulenzi oyo omulese ku lwani wamala omwogera ogende mu nnyumba omunone ate olekewo senga omulala ng'amukolako obwabule twagala kutetenkanya nga weddibwamu ekirevu olutuuka awali eddibwa ssaawo olulimi ye mukulu ng'anywa kirevu wanyina nze Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyinaze, aha batata, webali wano bamama, nabo webali basenga, batudde wano bakojja, nabo webali abooluganda, mpulira abataka, aha mbanjulira omulungi wange aha wennoze mu bangi bonna aha olwa muwala wange aha Dr. Hajjat Kulthum Nabunya. engalo ez'amaanyi n'akalulu ebintu byogerekeka Dr. Hajjat Nabunya Kulthum kakati senga mukwano katesembwangu ng'erayiza kibaki omujjekako aba ladies and gentlemen mukoleko obwawulo muteekekaako ate naye mwana mulenzi ku sande muneeto batiza abantu noga nti bampadde obwawule ate taata bo bagenda kubumuwa lwaki tabatezi abamuwa obwawule ye mukulu senga asobole gende namayumba akomewo ne dokitulu nga situnagenda mu bulango ye ddadi mu katundu ako naye njagala okukwebaza nebazaako ki olw'okukulembera omulenzi ali lagikebo alagikako taata ffe bwe tutyo omulenzi kyamazima alizaalemo azaalika banange awulira engalo ennyingi omulenzi ambaze nti ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi omugagga tatuuka leeti mazima abaddireidi otyo omugagga tagenda mu kyalo akola atya aba country wangi omugagga taba na bulago abanaki abanansikya olira engalo ennyingi kubanga omwana omulenzi ensikyagirina era nenyongera okukwebaza ye ddadi okukuleeta omulenzi alabika nti alina omulimu ogutegeerekeka ogulabiddeko ki kubanga endabika n'ennyambala n'ennyirira eraga nti alina omulimu ogutegeerekeka nga bakyongera engalo ennyingi nga bw'owulidde owange Dr. Kulthum Director mu KCCA Department of Education ye taata waliwo gy'ogenda ne baga nti oyo omwana omuwala akola mulimu ki olinaga nti akwata mayembe otegerera nti mubawuda gaali ng'ozirise ate omulenzi akola mulimu ki nti asengula bijja wangi naye mukulu tukwebaza okujjangaboze senga abali eno ng'otulabira abakameruuni tebatuganya bamawulire kulaba kiri awo naye nga tukusiimye nnyo tusiimire ddala bwotyo selekita ogenda kutuwa omudigido Dallas Juice